Ladies and gentlemen, so much welcome. Assalamu alaikum. Mukama yebazibwe bweza mwenajja musizo kwanga mutulaba. Njagala babuuzako mu ngeri enjawulo ate nga mbagamba malidadi sana nyonnyo kasoba ng'oli bulungi nga bwakedde nga ate okyasobola okussa ate nga tolinako wakuluma. Kwata mu maaso weebaze Katonda eyakutonda oba weebaze omutonzi okubanga bantu bangi nnyo bafudde mu mbeera zino eza karantiini, bantu bangi nnyo embeera banyize. Oba okyasobola okubanga gwe olina ekyokulya mu nnyumba yo, olina akasente ku simu yo, kwata mu maaso go weebaze omutonzi omugambe nsiimidde ddala nnyo. Amanya yenze King Smith nga bulijjo wano ku Celeb Jazz okubanga tusaako amawulire pokopoko kalebule afaananako ate n'ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda ddala ku baserebu naye nga bannange Lawrence abayimbi abagenze eggulu bali mu kukyekola so bataddewo ne music station naye ebyavuddeyo si birungi naye tujja kuba tubirabaawo babagambye bagende beegatte ne Wuma so tugenda okubanga tukolaki tubalondoola ate mu mawulire ngaago bwe gatyo naye nga muli egemba yitidde munnange waliwo omuwala ensonga za TikTok zino zitabuse Lawrence abawala bangi nnyo bannange baganda bange basisita bange abalungi abali saidi ze Omani, Katau, Raini, Dubai abali mu Middle East TikTok yo mwagikubye njagala tumirako ku Fibi waliwo omusoga akawala kali akasoga bakayita cash something njagala tumirako ku mwenene n'abali ku TikTok kyali wange yash popping kutumirako mu ngeri ey'enjawulo naye nga bannange kikino mukitadde ku level ndala era ku level ey'enjawulo enyenyenyo naye nga awe twagwide ku muwala asinze okuleeta obuzibu mu maka ate wa mu famire y'omwana muwala amanyiddwa nga Rema. Omuwala ono yavaayo naneko okubanga akola videos nga omanyi Lawrence bagamba okufaanana Siruganda naye nalabye omuwala ono ku TikTok nemmanyirawo neŋŋamba singa Rema mugezi yandikutte omuwala oyo n'amuleeta n'amusasula nga waba alina emikolo mingi ye gwasindikayo n'agenda n'ayimba yeshegede naye n'agenda wanayimba olanga ono nvuka yafulumye mu katambi ka John Black ak'obuseegu akobwekati so omuwala ono aleese obuzibu bunene nnyo eri bafanzi ba Rema ne famire ya Rema. Reason being omuwala ono engeri gyafaananamu Rema ennyo nga gyenkomeza yavuddeyo naneko okubanga akola mu video ng'ali ne Dr. Hamza okimanyi ku TikTok kisoboka okwata n'otekayo okyegedde omuntu oba bazita duet ebintu bya TikTok ebyo sibimanyi nnyo naye omuwala ono munnange oluvannyuma lw'okuvayo n'akola ka video ng'afaanana Rema ate nga tasobola kubeera nga asiye Rema yavuddeyo nga tasobola kukikkiriza kubanga yagambye oh my god okimanyi Lawrence omuwala alina ne dimpo eneya Rema okimanyi eside zeno ennene nnyo the chick faanananizi Rema era simanyi na Rema wagenda kikola so ka video akasinze okutrendinga era mwabena abali ku TikTok mugendeko mukanoonya omuwala yakoze video ng'oyinza okugamba ali ne Dr. Hamza omanyi bya Rema byeyemuulamu naye bw'ate we yabadde ne ŋŋamba ono mwana akikola atya so mumbeera ng'ezo njagala shouting out eri mwena ba TikTok abakabi nga bagenda mu maaso okulaba muno mukola ebintu eby'amaanyi ennyo n'ebintu ebigenda mu maaso nga bitunda eggwanga lyammwe n'okuyimusa eggwanga lyammwe man thumbs up to you mwebale nnyo okulaba muno ekyo kino mukiteeka ku level ku level eddako naye nga si okawukabe njagala okwebaza abaana abali ku TikTok nga mupushinga ennyimba z'abayimbi nalabye abaana waliwo omuwala bamuyita erinnya ndyerabidde yabadde mu video ya Fake Family ya Lokwe bakoze challenge y'obuzina lole sinakolanga obuzina naye nga bannange noba waliwo filters ezo ezifaananya abantu nola bulinga afaananga barasta ani abagamba nti barasta balina emimwa eminene ani bagamba barasta balina ennyindo ennene kiwulenge nkutumiddeko nnyo ku TikTok awo baŋŋambye okyali Uganda nkunoonya wana nga asobola okutuusa ku kiwulenge mu muntuuseeko 50 times nawe nkutumiddeko nnyo nalabye waliwo embwa ezikumanyiiraawo Lawrence odde kimanyi ku TikTok kuliko entalo waliwo yiga alina olutalo ne simanya Sekadama waliwo ne gayi bamuyita Derek wa radio entalo ziri okwo banna entalo z'oku TikTok zitaami zikutte waggulu ne wansi munansensekamu abayimbi baffe yaffe tugenda bakolera ki abaana ba TikTok bannange lwaki temutuleka nagenda ku TikTok okwo nga sibitegeera bulungi paka nakati sinabitegeera olina ŋŋamba ojja bitegeera mpolampola kyali wange yashipopi yaŋŋamba yanga Smith bino ebintu ojja bitegeera mpolampola ne mugamba naye baserebu benda beno bakamiliyoni bapalaso nga ku TikTok si baserebu naŋŋamba eri TikTok baaba yanjawulo omukko okyegedde olina kwefuula fane olina kubeera comedian olina kukola bintu bantu kwaki batalaba so Rema Namakula tannakikkiriza mpaka nakati oba omuwala ono kituufu yadde ne Dr. Hamza oba just yabigase bugasi ku TikTok naye ng'embeera bwezito bwe ziri tujja kwongera okuba nga tunoonyerezaako naye nga mwenna bali ku TikTok mbatumiddeko nyo bane mu following ku TikTok kwendi ndiko nga 1 King Smith 10 NE
King Smith bwente bwendiko wali ku TikTok so mugende maaso kwanga mu followinga ate nja kubamba kuleetera ebintu birala bingi nnyo ate ku TikTok ne wano ku Celeb Jazz nyenye ku YouTube bane mwongere okusubscribinga musubscribinge so kambalageko ka video kono muwala afaanana Rema ngali ne Dr. Hamza ate tugende maaso. Assalamu alaikum once again, my lovely people, my Muslim friends all over the world. I want to wish you happy Eddy. Eddy Mubarak to everyone that is watching this show. Thank you so much for watching. Thank you so much for following. My name is Shadiq Smith. We call me King Smith of Celeb Jazz here on your channel. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for liking. I love you so much, my beautiful people, women, men, young children, wherever you are and you watch this show every single day or every single episode. Thank you so much for watching. We send the love to you. I send you the kisses. I don't work alone. On my camera, I always have my lenses. I always have the Sir himself, Sir Rollins, on the cameras, and he's always there to give you this clear picture. I'm backing montage studios, so abasangwale nakulabye mubekwate mwakubeko kusimwezita wansi mujja kuba ate mubeerawo bulungi. Njagala okubuuza kuba masheke mwena abali mu ggwanga lya Uganda n'abawali mu ab'enjawulo okuli Sheikh Tamusuza nkulamusizaako nnyo, Mama Fino ogamba otya, Sheikh Ngugwa nkulamusizaako nnyo, Sheikh kya omulala ezikutabisizaamu kyali waffe kuba masheke, Sheikh Zubairi nkulamusizaako ne wa Sheikh bonna. Thank you so much for the love. Sheikh Umaru kyaliwo talina kyangamba. Sheikh Umaru salamu alaikum, naye nze tolina kyongamba byogambo bigamba Lawrence ayo tuveeyo mu bwangu obwekyalo. Munange nno ebyalaavu ya Rema ne Dr. Hamza bitabuse ensonga zivuddeyo ez'okulaga muno bano essaawa yonna lwakuba leero Eddy saagala nnyo kwogera ku bantu naye essaawa yonna bayinza okwawukana oba okuseparatinga mu ngeri gye twandiise mu ngeri eri diplomat. Kikyengezako gamba Rema after a very long time okuvayo n'abanga takyapostinga bifaananyi bibye na Dr. Hamza n'ebyokuvayo okulaba muno takyapostinga any of the family photos. Efaananyi yadde apostinga basically bibadde ku ye naye yekayeka ne brand ye. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo naliko okuba nga babigeresa nga bagamba what went wrong, what might be the problem, is Rema okay with the hubby or not, what is happening. Sources secret sources zigezaako okutulaga nti no, these two are at loggerheads. They're not actually seeing each other very oftenly because of the so many businesses that the man has to handle here and there, and then there's so many other things the woman has to handle here and there. Remember, Rema is she's a kind of a person that is a lovey-dovey, and she's been always a lovey-dovey woman. You know, when I talk about lovey-dovey women, these are women that like to be treated like kids, women that are so compassionate, that are so passionate about love, women that have compassion, women that have love, you know, from their toe to their head to their hairs, you know. Eyo mchala afannaganako nga Rema namakula. Rema ye muchala ayina laavu eyakatijjo, laavu ey'okulaga ey'okumansa ate nga waba ayagala n'omutima gumu. Ebimu ku byayawukanya Rema ne ba ex b'enjawulo besigenda kwasanguza mannya naye nga gwenja okwogerako Eddy Kenzo yensonga muno she didn't get enough time from the man. Ate nga ye yagala nnyo okuba n'omuntu ng'akola ki ng'abeera nnyo ne bbaawe ng'amunyogontola mu bigere, amuwaka masaaji, amugamba amuwaanawaana, amugamba obugambo obuwoomu, such kind of things, you know. That is the kind of Rema. Yet Dr. Hamza is one of those guys that are really hard-working, a go-getter, very ambitious, young and talented. Osegedde mu ngeri y'ebintu bino yogamba bya doctorate. So Dr. Hamza mujjukire munakyali mu kusoma era yasooka n'afuna degree ye mbusawo mu ebintu z'ensonga z'abakyala, then n'agenda ate maaso kubanga ayagala kufuna ate master's degree naye nga ate kyokka ng'ojjekere okuba munaasoma. Ekyokubiri is a businessman era twambayitako ebiseera biri emabega where Dr. Hamza yali ayina eddwaliro lyali mugezaako okukola sayidzaawo ejjinja. Immediately after lockdown, when everything is set free, tujja kuba traveling up to Jinja so that we can bring you an exclusive interview of Eddy Dr. Hamza Sebunya. But it's been said that since Dr. Hamza Sebunya is an essential worker, he's been traveling a lot from Kampala to Jinja
to review and take care of this hospital nokulaba muno ali monitoringa otegeera nnyo of which eddwaliro ne badde likyali ku stages of setting off. So this has denied time eri omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula. So for this case, Rema Namakula has been really depressed about the whole situation. Tafuna love emala, tafuna mukwano gumala. So ensonda zaffe okuva abantu abatodde family eno kigambibwa muno bino ebinyiiziza nnyo Rema okutuuka okulaba muno ate ava ko ewaka abeere ng'agenda abeerako kono omu ku mukwano gwe batayagadde tugamba linnya. Ebintu bino byonna bikyali mu mbuba nange saagala mugambe buno Smith wavudde n'otuwa amawulire ngetoetegeera. So mu mbeera ng'ezo byavuddeyo ne byongera okuba nga bimunyiiza simply because people came out and started comparing Rema's relationship and Eddy Kenzo n'omugole relationship yaabwe gye bakola kye balina mujjukire omugole eyavaayo emabega awo. Ate the saga all came through after Father's Day nga mwana mulenzi Eddy Kenzo yagala kuspendingako time ne muwala we, but he was denied a chance simply because ne Hamza by then era akomyewo okuva ejjinja ng'ali waka. So the case started from there. Not only that, another reason that is happening mu makagano is because so many people have been coming out by Facebook inroads nga bakomparinga ebifaananyi bya Edrisa Musuuza nga asazeeko enviri asaze kapata n'ebifaananyi bya mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya naye nga asaze kapata. So this has caused a lot of chaos mu maka g'abaana ababiri era nga si be bokka wabula waliwo era amakamala mangi nnyo agafuddeyo okuba nga gatawanyika mu nsonga zino. So Rema Namakula munnange ye yavuddeyo okulaba muno ayogera ku nsonga zino wabula ebisingako ku ebyo yagenze ku page n'atekayoko obuntu emoji ng'emanyi nga bugenda maaso okulaba nga bulaga embeera gyayitamu wabula abantu abenjawulo tugenza otuuka ku lunaku olwaliro lwa Eddy nga so many people coming out tugamba Rema bannange tukusabayoko kafaananyi at least ng'oliko ne Hamza Rema nga watijjanga tokitukola at least ka video bannange Rema Eddy eri at least watwayo ka video nga muli waka Eddy eno bambi tuweyo ka video batuweyo ekifaananyi. So many people are missing out Rema Namakula, but trust me Rema Namakula first of all she's fine. Abantu bagamba nti tumulako mu Uganda Musicians Association tumulako mu Superstars. What is really happening? Kwanga ye lutalo twamulabayeko. But Rema has a very brand new song akagenda okubaka fulma very soon ne mwana mulenzi amanyiddwa nga David Lutalo however much batugambye video bamaze gishootinga naye ate kigambibwa muno ku luno ku video shoot eno kwabaddeko abantu babale reason being mbuno omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya teyabaddewo yabadde alijinja kuddwayo era nga wenjogera gyakyali but sources zange zantegeza Dr. Hamza Sebunya akomyewo olunaku lw'eggulo okulaba muno abeerawo ku lunaku luno olwa Eddy aduwa abeere nga celebratinga ne family era batugambye bayinza oteekayoko ka photoshoot ke bagenda okuba nga bakola ki nga beekubya bano ababiri. So ladies and gentlemen byebyo bifa mu maka ga Rema ne Hamza Sebunya naye ng'ebyabwe kyomanya laavu yaabwe erimu nabe era atabuse nnyo ng'era eyitibwa abakulu okuba nga bakola ki nga babiyingiramu omukulu nga olaba Rema Namakula yayitiddwa waliwo omukyala amanyiddwa nga Anet Nanduja yayitiddwa babe nga tuula mu nsonga zino bazoogeremukko then balabe engeri bagenda okuba nkola ki basolovingamukko tujja kuba tukongera okuwa update but amanya gange yenze King Smith ono nyinyini ku Celeb Jazz ate nga nkola ne Sir Rollers.